Ab'ebitiibwa abaami n'abakyala, abaana baffe ab'obulenzi n'ab'obuwala, abazadde baffe n'abasomesa baffe, amannya gange nze Father Benes Bambi Lutaaya, bannange mbalamusizza nnyo, mwebale kuwagira Sitegedde Foundation, ate naddala Sitegedde Foundation Academy, omusomesebwa olulimi Oluganda. Omuganda yenna gy'afa yenkana ayina okumanya n'okuyiga olulimi Oluganda, kubanga mu Luganda mwe mulambikibwa ebikwata ku Buganda n'obwakabaka bwayo, ennono, obulombolombo n'ebika byonna. Are you a young adult with any Ugandan origins? The only way to understand your real roots is by learning Luganda. So, join Sitegedde Virtual Luganda Academy now. Yagala omwana wo ng'omwagazisa okuyiga okuwandiika n'okwogera olulimi lwe Oluganda obulungi. Twala omwana wo asome olulimi Oluganda ng'ayiga odduwandiika, ate era kimuyamba okumanya ennono z'eggwanga lye. Munnange, nawe kijja kukuyamba nnyo okuba nti wejjukanya engeri gye bawandiika olulimi Oluganda ko era n'okulwogera bw'onoobanga olaba omwana wo nga atendekebwa. Munne nkizaamu amaanyi kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira tomukolera ttima. Yes, and the closing date for enrolling to attend Sitegedde Foundation, the class of 2022 Luganda Virtual Academy, is the 18th of March. We hope that you would have registered by then, but if you are still out there and you're looking to join us this year, please do complete our online form or write to us on london@bugandauk.com. Once again, thank you for supporting Luganda Virtual Academy of Sitegedde Foundation. If you would like just to purchase our English Luganda phrase book, you can also do so by emailing us. We look forward to welcoming so many of you, and so far you've been fantastic, and this year is also already looking really, really well. And our students, we can assure you that you are going to have a very good learning experience. Please join us soon. Let's see you in the class of 2022. Sabasajja Kabaka mwena mutebe wokubiri awangale.